Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mujye baliko gyonna gye mutuusako engalo musasiyako mwenna bayita mu bizibu by'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo televuma ntuuse okubeera nga tenkutuusako updates amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemma nkusaba kiri kimu subscribing ateekako akadde olemu okubeera nga ate omissing out yes naye nga sinagenda mu maaso kansooka ate njagalize omukulu Zambaali Brasio Mukasa amazaalibwa amalungi ag'essanyu temumbuuza myaka gye naye nga kyemmanyi kiri kimu kyolunaku olwaleero ate omwaka omupya gwegasse ku myaka gye kati nno munnaye tumwagaliza buwangazi tumwagaliza buwanguzi ssaakaate n'emirembe mu bulamu bw'ensi eno yes so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ate mawulire ganaku nnyo nnyini ddala maziga meereere ate ku ludda luli olulala mu ggwanga erya South Africa ssaakaate ne wano mu Uganda munnange Omuyimbi era ng'ono abadde rapper omukulu abadde yeeyita Akka oba AKA munnange bw'ati afudde ate okuva wali mu ggwanga erya South Africa kati n'abayimbi bangi nnyo wano mu Uganda bavuddeyo ne bapositinga omuntu ono nga kiraga nti babadde bamumanyira abadde close nnyo eri bo waliwo omukulu oyo ayitibwa Ibrahim Mukasa avuddeyo bw'atyo n'apositinga bambi munaku ey'ekitalo ng'agamba nti ono abadde mukwano gwe nnyo nnyo okumala ebbanga ddene era mbu babadde balina pulaani nnyingi ze babadde ate bateeseteese okubeera nga ate batuukako kwegamba babadde balina ebiruubirirwa eby'enjawulo ye n'omukulu ono wabula munnange bw'atyo yamuvudde ate ku kye ku maaso Eddie Kenzo naye avuddeyo n'apositinga omuyimbi ono nga naye kiraga bambi babadde so close n'abayimbi abalala gamba nga Martha n'abalala tusaba omwoyo gwe bambi katonda gumuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano ekyamuse bamukubye masasi tetumanyi lwaki baagamukubye wabula nga byonna munnange bijja kuba ate bizuulibwa oba oliawo so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo munnange stage ya Chameleon yagudde kinajjukirwa nti eggulo yabaddeyo n'ekivulu kye bayita ggwanga mujje era n'olw'ensonga eyo ekivulu kino kyayongezeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno eno gwennyini ekyasudde stage y'enkuba ey'amaanyi oba gye twandiyise enkuba namutikkwa namutikkwa w'enkuba eyatonnye ate munnange olunaku lw'eggulo era bw'etyo stage n'egwa yadde ng'abamu baatandise okubeera nga ate bawanuuza nga bwe tumanyi bannayuganda n'okubeera nga ate beekwasa buli kimu buli muntu afudde abeerako n'amusse buli kintu ekibaddeko wabeerawo n'akikoze by the way tweggyemu omutima ogwo oba tweggyemu embeera ezo ezirowooza nti ebintu tebibaawo like ezirowooza nti katonda ye tasalawo kintu kubeerawo nti buli kintu ekigwawo gundi yakikoze buli muntu afudde gundi yamusse bannange tweggyemu embeera ezo nga tetulina bukakafu nga tetulina bujulizi tulekeraawo okumala nga gavaayo ne twogera munnange bye tutamanyi kati no stage ya Chameleon we yavuddeyo bingi nnyo ebyayogeddwa bangi baamunakuwaliddeko yadde ng'era bangi baasanyuse omukulu ye Gravity omutujju ng'amawulire gamaze omugwa mu matu be paba nti stage ya munywanyi egudde bw'atyo ye yavuddeyo n'apositinga ng'agamba nti munaye katonda mulungi era katonda asasula akola kino nno kyajje bangi mu mbeera era bangi ne bavaayo ne bamutabukira nga mwe muli n'ekibiina ekigatta abayimbi kye tuyita Uganda Music Association oba WUMA munnange baavuddeyo ne bamutabukira bubi nnyo abayimbi abalala ne bavaayo ne balagira nti munnange waba ategese ebivulu tetugenda ennyimba ze tetuziwuliriza biki waliwo omuntu omu yavuddeyo n'agamba bw'atyo nti munnange ono Gravity omutujju naye munnange tumulageko yadde ng'ate abamu bamwanukudde nga bagamba byoyogera tebiriiyo kati nno ekibiina kino ekyawuma kyavuddeyo nga kinenyeza ddala omukulu ono Gravity omutujju olw'ezo empisa ensiwuufu ate munnange ze yayolesezza n'asanyuka ate munnange mu nnaku ya munne yadde ng'ate bangi era baavuddeyo bambi ne bamunakuwalirako ng'omukulu oyo Bebe Cool n'abalala baavuddeyo bambi ne bamunakuwalirako era ngenda kuba nkulekerako obumu ku butambi maaso kawo bw'abantu abavuddeyo ate munnange ne banakuwalira ku mukulu
ono wabula ng'ate ebyo byonna bikyali awo twabadde tukyali awo ate ne zireeta jjukira emabegako I think ebadde nga wiiki emu emabega waliwo akatambi akatambula ne kabuna emitimbagano Facebook TikTok n'emitimbagano emirala munaye nga Chameleon ono waffe aliko ate owa boda gwawewenyula kibooko tetunnamanya paka nakati ki ekyali kikubya owa boda oyo wabula nga munnange gye emiggo yagifuna era yagigabana mu bujjuvu kati nno bino byolwaguddewo owa boda oyo bw'atyo n'avaayo naye butereevu nga musanyufu muzibu era nga yeewera nga gamba nti nze nabagamba ekyo Chameleon kye yakola yali ateekeddwa okubeera nga ate akola ki akisasulira tayogera ki kye yatugamba wabula ye agenda bugenzi mu maaso nakugamba nti yatugamba era ngenda kuba mukulekerako mu katambi awo mu maaso ogende mu maaso n'okubeera nga ate okola ki omwewulirirako naawe naye nga bangi nnyo babisibye ku ddogo nti Chameleon mulogo y'ensonga lwaki stage yagudde Chameleon biki Chameleon alina empisa embi Chameleon alina omutima omulungi Chameleon Katonda yamusasudde kwegamba bangi nnyo bavuddeyo engera wali wenkugambye nti bannayuganda bo balimu omutima oba balina omuze gw'okubeera nga buli kintu ekituuseewo bo bakitwala nti Katonda tassalawo buli kintu ekituuseewo woba wayomba ne gundi yaba akikoze gundi yaba akusiranyiza gundi yaba akuse ekintu ekyo si kirungi tulina okukkiriza nti ebiseera ebimu ebintu bibawo senga stage yagudde bugwi just from nowhere yaneegwa twandigambye nti munnange waliwo oba oli awo yakikoze naye enkuba yatonye ensonga lwaki ki stage yagudde bulijjo enkuba etonnya ku mikolo gy'abantu nga wowo tetwogera nti gundi ye yakikoze so tulina okuyiga nti ebintu ebimu biri nakyo yes ena kuba nkusiibula essaawa eno yennyini tuseetuka mukwano gwange ngenda kuba ate nkulekerako obutambi buno nawe ogende mu maaso n'okubeera ng'ate obwekanya wabula kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde olema okubeera ng'ate omissinga out updates goodbye for now omukulu ebigudde ku mukwano ge yakuba emiggo biwulidde nakugamba nti leeta kuz'omwezi mmeka ziri 10 bugogo abadde atya etuulidde mbwe enkuba nakugamba kiki nakugamba lero si 10 omusajja yakwetondera sijjuka nti yakwetondera nze nabagamba enkuba gwegitonyeseza nabagamba lero si 10 kyenayogera kikyuseemu nedda kati kino kigenda kukomawa nabagamba kino kigenda kukomawa nababuulira buli kimu lero sitakuza mwezi 10 Chameleon ddala yabakola ki bannayuganda neddala ng'oli muyimbi n'ovaayo n'osanyukira ebizibu Chameleon byafunye omusajja n'afiirwa milioni 500 n'ovaayo n'osanyuka kuloosa ennene yenkanaawo n'ovaayo n'olaga essanyu bannayuganda mulimba nnyo tozanyiranga mu maanyi g'omusajja okufiirwa bizinensi ye nozanyiranga mu maanyi g'omusajja okufiirwa bizinensi ye Katonda bw'ate bwageze kubayo kuba kuloga Chameleon ye saabalogo tebakulimba nti waliwo eddogo erisobola okukola Chameleon mwe baamuloze abakulimba tewaliwo ddogo awo omanyi n'eddogo liri wansi wa Katonda Katonda bw'ate bwageze naye mugenda kulaba ate ekigenda obba kutula emitima nga 24 February Chameleon agenda kukola ekitabangawo mu byafaayo bya Uganda Chameleon abantu bagenda okuba nabo bagenda kuba bamenya ne ssemateeka era abasanyuse kadi mu kuŋŋaanya amaziga kubanga wetulaga mugenda kaaba wano wetulaga mugenda kufa Chameleon ye saabalogo tebakulimba naye mbu waliwo amuloze baba kulimba taliyo hey cricket ovo mugirabye nze nabagamba bantu mwe buli omwe yeretereze ebyekitemu ebyokusaddaka abafu bagenda kuvaayo balulume eno 2023 mujja kwetereza kale omuyimbi nawolovu alina talent nene nnyo nawolovu alina talent naye amaziga amayitirivu wano juzi yakuba omusajja omukulu olwokuba akolowedde ku motoka ye n'ava mu motoka nawolovu akaabizza abantu bangi amaziga mangi nnyo
agali ku Nawolovu olowooza atyebaka oyo teyebaka basula bakukunadde abo basula bakukunadde. Rest in peace Karamaji. Banange bafamile z'abaana abantu benjogerako munansonyiwa naye eyo injustice eba ina okwogerwako. Nawolovu amaziga mangi wano juzi wakuba omusajja omukulu emigolo okuba akulokodde ku motoka yo jobe motoka muntu n'okwata omuggo n'omukuba nga ne kamera wezikulaba nga you don't have any shame. Naye kakati maziga meerere ku cricket over ekyo kyonna kikulaga nti ne bwoba olina talent enene nnyo nga Stan bwe yalina talent ey'okuyimba mu ggulu naye era bwe yasobya Katonda yamukkiriza wa mugeyeena. Nze kambabuulire bantu mwe mujja kwetereza eno 2023 ne bwe mukola ebirungi bitya ekirungi ekyo kibeera kiddugazibwa omusaayi ogwo ogwayiika. Omusaayi gululuma. Rest in peace Karamaji again. Omanyize nabagambye nti munaaye atayagala mazima tolaba. Scroll, keep scrolling. Kitegedde. Nawolovu weetereze. Nawolovu olina ojja kwetereza. Ndowooza mutuyita bali be muzibe emimwa. Ffe twabagamba tujja kubalinda byonna mubikole naye tujja kubalinda. Okitegeera. Kati olowooza Saala kyeri awo ku cricket oval. Nkuba sikubetenta paka. Sikubetenta paka. Omuntu yali ayagalwa. Kati abaana batandise kuvoola bakwata bifaananyi byo ne babifukula wena ne bakufuula eyo stage okugwamu. Musaayi gululuma. Nawolovu kansobire nti otegedde. Ate mwe basupposed fans mbalabe eyo mu comment section muuzume mpola. Muuzume empola. Si mu bubi amazima tujja kwogera watu yagala mazima gange va ogenda. Sina muntu gwempise. Va ogenda. Ekibi kijja kwogerwako. Bantu mwe tujja bajukize bibi mukoze. Dewe mubika bike birungi bitya ne mukola bu fake charities ne mu fera abantu ne mukola bitya. Fe tujja bajukiza. Ndiye temu. Etemu tewali muntu asobola nyera. Wanji ena kitomera. Kati nkole ntya. Manyiwo ngoyamuka